kale Apple source of fresh talents nate n'olunaku olwali tubabuuzaako nti musiibye mutya mugamba mutya mujebaleko emirimu gye mutuusizzaako engalo nate twabasuubiza nti ensonga zigenda kubeera za art entertainment naddala okugattako asoose okutoolako tugenda kubanga tukyaza nate abasajja abakulu n'abato okwongera okuttaanya ensonga naddala ku nsonga za art nze Ashani nate nze ntudde mu ntebe tewali tutusibako bannaffe Abambali Productions nga bano bw'obanga olina ekitone ng'oyagala okukikuza okuzannya firimu okuwandiika ennyimba okuzannya ebivuga byonna beera ng'ate obeekwate namba y'essimu eri 0775504938 ne 07030822 be Bambali Productions. Olunaku olwaleero ku seeti ndiko n'omukulu omu agenda kuba akubuulira kikyali naye nze kyemmanyiiko nti musajja muzannyi wa firimu. Taata nsanyusa okulaba. Nange okusanga sefu. Ogamba otya? Mwendi mpola mpola. Emirimu gigamba ki? Bwe gityo gyayiriba. Amannya tweyanjulira abalabi baffe. Okay, nange nebaza omulabi ali eyo ali ku Pelupedia. Apelpedia. Amanya nze muga ya Faizo agogote gagenda kuchuka paka lwe mulingalamiza je nina okubeera naye nga nyumirwa nnyo okumpita Mpaata. Mpaata eri erinnya likutte nnyo mu Babiro ng'era lyava ku firimu yange firimu ya comedy era kweri ku social media. Ndi musanyufu nnyo okukyazibwako ku leero ku mikutu gya Apelpedia era nga ndi musanyufu nnyo olunaku olwaleero okubeera ku wano. Kale nate nze olwedde mummanyi neyanjudde dda tutandikire wano. Yesebo. Theatre, film, cinema, script writing tetusobola kubyawula bwe twogera ku firimu. Juuza awo emabegako nalaba ku kibaluwa ekyava mu UCC nga bagamba okuva ku stage plays, advertisement, kola film scripting biki byonna bagenda tandika okubanga UCC inamala kuwa authority. Ekintu ekyo munze nempulira ng'ekinyigirizaamu art, creative art n'ebirala ebifaanana bwe bityo. Tutandikire ku nsonga eyo. Okay, neyanzize nnyo Ashana okubuuza ebibuuzo ebyo. Okusookera ddala kansookere ku film oba movies. UCC sofa wetwogerera tuli mu kulwana naye okulwana kwaffe era kwe tuli ku social media okwo nga tuli mu kusaba UCC oba government kuba UCC era ye government batuwe copyright one. Ekyokubiri basensalinge film ezigenda ku TV nezigenda mu public. Batuvumye nnyo nebbanga okugamba nti firimu zaffe embi simanyi tezituukaganye na mutindo n'ebirala ebigwa mu kkowe eryo. Naye nga tonnaba kuvuma firimu zaffe embi n'okutunyunyunta nga bagambye simanyi balina mmala ku authority n'ebirala. Ku saidi eno otuyambye otya oba olinze kukama nte gy'otawa bikuta. Numwa lumu okuzzaako akatono emabega nina obusungu ku gavumenti nze. Lumu ngenda nkola premier nga nze simanyi na bibiina byabwe ebyo bya waliwo Uganda Is It Film Council abasensalinga firimu ezigenda ku mikutu gya TV. Lumu mba ndi awo ntegese premier yali eri ku JB wandege yawo mba ndi awo ngebulako ennaku almost ndowooza 5 days nga ndi mukwetawula newoze sente mba ndi awo nga bankubira essimu nga banga nti muga ya Faizo nti gyebaleko nze chala mwerabidde n'erinnya oba ye Fiona tuva munnange mu kali awo erinnya nalyerabira naye nga be basensalinga kaliko council film council something nga banga nti firimu eno togenda gipulimiyalinga nti ate ogubadde ati teiseeko mu kakungunta tulabe egenda mu public ya myaka emeka nga kikyategeeza abanagiraba exactly nga bajjagala nga bwolaba kali ke batekako PG ne basensalinga mbo oba above 18 bwe bityo oba below 18 yes nengamba kabe rubale kabe ki nga it is my first time kuva 27 lwensoso okubawulirako kuba kuva 27 sebo ndi mu industry. Amina. Kati ninnya ningendayo bali awo side za
wakaza house office eriyo abasiba empewo zibawujja tebamanyi maggwange erijja gatufumita tebamanyi bwe tusiba njala tebamanyi baana bakosebwa batya tebamanyi first aid bingi nga ntuukayo bagenda okusensalinga firimu yange nga netaaga emitwalo 5 okuja approvinga byebyo simanyi genda olabera oya simanyi olayire simanyi biki bingi emisoso giri awo naye bipapula ebimu 2 n'ewaka kati nga mubuuza maama yes bino mbitegedde naye kati ku firimu yange nga mumaze ogisensalinga munyambira wa nze nkoze nfunira muwa nangamba munnange that is our duty nothing much nawulira nga mpulira nfa nemugamba just kumpa baluwa ebisigadde toyagala mmanyi ebaluwa eyo nagisasulira mu bugubi okitegeera wemala ogisasula ne bampa akabaluwa kaabwe nabagamba firimu zonna kati tugenda natandika bakwata bukwasi kuba mubaddeeyo nga mulowooza nti waneteeka terikola n'ebirala ebigwa mu kkowe eryo nemugamba maama naye bingi ebitatambula bulungi ne copyright yennyini firimu zino tuzikola naye n'okugitunda ogiteeka mu miliyoni oluusi 5 ku kasente ka Uganda ate mmwe bennyini ne mutubuuza nze okulaba abira Uganda ndaba firimu y'omuzungu kati firimu gye ntaddemu miliyoni 5 n'enfuna oluusi 6 oba 7 oli mu kugeza nange efirimu ekolera miliyoni 7 olwa $. Biba tebisobola kwatagana. By the way yo mentality eri mu bantu baffe abagizi baffe nga bo bagandi ga firimu gammwe gabi nnyo naye ng'ekyamazima engero tuzirina ne machine tugenze tu improvinga kuba ku bibuuzo binalabyeko ne improvement ya industry tugenze tukikola wabula wenvayo eyo nemala nengenda nenkola pulimia kati nzize wano wongamye nti bagenda tuwanga UCC genda tuwanga authority UCC erina omulimu ogw'okukola naye nga bw'omanya ebintu bya wano e Uganda kuba nkulidde wano nzi tuli kyosobola kunnimba ate ekibi nkiyita kibi bangi balungiyize ebintu ebibi mu Uganda ate buli lw'oyogera amazima nti kino ekintu kibi wotaba muyeekera olina ebintu bingi byogwamu oyinza okwesanga nga gwomu kubaatega bomba exactly baba ebijambiye Masaka okitegeera ninga nze ndi mu movie gye njogerako eyange yo oli ali ku mulimo gwo mu office omwezo baafuna billioni mmeka sizimanyi naye takkanga kona kuyita ba movie makers ababuuze ekibaluma okitegedde kati UCC kyali mugamba nti by the way sigwe gusoose ne mu covid abo batusensaling bayise ogubaluwa nga abaana ba media basuse nnyo ba social media handlers nga basuse nnyo kola amawulire ne baga nti kakati omuntu okubeera mu namawulire oba mwabiwulira mu covid abo simanyi waliwo ogubaluwa biki olina okubeera nga oli santi wano bintu bingi ebibagiddwa ne bitateekebwa mu nkola n'ekyo kyennyini tekigenda teekebwa mu nkola nzayogera namwe ndi producer ndi muzannyi ate ndi muwandiisi ndi director njagala ojjompa ensonga wabaali batusabye n'ennusu oba 10 simanyi sikuliputi mu 10 ekya $. Bana Uganda eno waliwo olwotuuka ennaku neekuluma n'owulira ng'ofa ng'amaziga gakuyitamu nga mu nsi ezzaakula okuwulira ku munakitone ekyo kya bugagga wano omala kuba kajjola bakipolitiki babeera yeeyo nga basitwagulinga olumala okujja bwati ati mumuleeteko mu nnyumba wano tumusibe wakimusi otandikire eno omuntu mu nnimiro ye nga asaawa ekisambu asaawa kapanga lwaki mwagala ebiri wale ku soosi ekimaze okuggwa okitegedde kati eryo etteeka lye mugamba mwe simanyi abazanyi ba stage play simanyi sukuliputi simanyi biki mwe mutuyambidde wa copyright mwagitowa ye firimu zaffe ze tugende kale tusasudde oba tubawadde rights manya mutuwadde authority kyemanye tagenda kuba yabwereero manyi wano buli office mwali mwatugumbulira sebata yayimba da okitegedde nti ekalaamu eba yakanaana n'okwebaza olumala okukola bwoti nga bakunyigira mu office omwe empamyo tovaamu ng'oviddeyo na kipapula ekyo kyabwereere olumala nga baddamu esizi bawujja nga bagejja ebisakiro babeeranga ebikere ebimira oba kiki okitegeera naye nga temunnabatuwa kusimanyi tubawa authority n'ebirala ebigwa mu koweeri firimu yange nga mmaze okugikola sukuliputi yange maze ogizannya n'ebirala
mwana ensezaakula wabeerawo ne studio eziyimiridde nga basensalinga singa bagenda tuwa right singa olumala bakuteeka mu studio n'akatale weekali awo twandiiswa emisinde naye kati batunuulidde ekintu eki omanyi wano alina yayongerwako kyovola omusajja omu yaga nti omunaku wakufa mpaka bakumusikamu oluseke banuune n'abaana be bamunuune mpaka last omusajja oli mugagga nze ntambuza bigere naye tonakuwalirako wadde wana abazungu bajja nga baagala locations bamuwa n'obukuumi naye gwe kati genda osimbaawe nakawa kamera ku bitaala awo naye ndi muna Uganda ovaluwenga omugwira ate okusinga nannyini nsi okitegere nze waliwo n'ebintu bye saayagala nakwogerako kubanga nja kwogera nga gwe byenjogera tobimanyi nakunywanya wali okubyeko nga tonaba wali otuyiseeko ffe ba movie makers okujjako akabonda akakuliko basudde byagalenza agawujja omunyama gegula gabeere gaganzi tegava wano we bawujja omunyama kuba ogana akugamba nti munange ku ground kiri bwe kiti newoga nti njagala kulaba ku mukulu omugamba ki omukulu naye nga bwotukulembera kitegeeza mulimu ebyana n'abaana firimu wetunaamala nga otuwadde authority tugenda zitundawa ako nako nno kakulu bwogenda ku YouTube olabe firimu zange gayi namusanga ataddeyo firimu yange nemukubira essimu nangamba mugayakakkana tebikolebwa bwe bityo nga n'okubalaata abalaata nenga nti mukube strike nengamba amuleke byansi ninga yalabibwa kumpi emitwalo 5 firimu yange bagiyita balimisa mizimu ku account ye kati bayiga kati ngeye balimisa mizimu asobola oteekayo erinnya nga gino emisambwa gibonyaabonya kimala kati gwononya balimisa mizimu era omwana yali Dubai eyo ye yampeereza nagamba nga yakafirimu ko kanyumye nti firimu kina ginonya nga sigira bakumbe yagikweka kati bakama baffe nkimanyi mwatukoowa nedda omuntu gw'otaakoowa buli wabeerawo ekimunakuwazizza omuyita ne wababaana waka obayita nogamba Umaru kifa kiki buzibu ki nkyona nzigyeko akagaali kange ne kati amuzanye bulungi akagaali kano mukagabane kati gwe sooka ozannyeko gwe sooka okole bwoti naye stage play script biki byonna nga bwe mwabimenye manyi mulimu gwammwe kutuleetera buli mubeere eno ne mutusuulira amagumba okitegedde muli bakutukama mpaka naye mugenda kutusiba firimu kati n'abaali bazitugulako mwonna mwabonoona misolo mingi ba library mbakwata biki naye firimu eziri ku mativi okwo muzimanyi bwe zoonoonya abaana mwali muteekinzeeko time okutunuulira ekyo bino biri mayina bye muliko ate bino biri mayina bijja kujja fene omulamu mututerezeza copyright ne mutereza ne tetugamba nti ziveeko omuzungu letusobola betukoppa naye mutereze nti firimu eno egenda okulabwa kati erabibwa baana okuva ku myaka gino ne TV mugigambe nti waliwo firimu ezitalagwa wanange ndi mulabi ndaba firimu z'abazungu era nenfuna idea nze sigaa nti bazigobe era bavijje mwenna ne ba TV puli ne ba TV boli tisagala mugambe nti oyo atukuba nedda naye firimu zisigaleko naye zibeereko amateeka amalambulukufu exactly katuli mu kulwana UFF ebeewo tetuyamba Uganda Film Federation Uganda Film Festival festival batukwatira awo awards ze baleeta ne banominating abatanzania aba Nigeria abaki waliwo n'obubinja bwe basembeza wana abawujja omunyama ne babasindika mu field nabo bagende bakole firimu naye nga bantu baabwe olumala ngati gundi yawangu dashani yawangu de firimu naye nga tamanyi bugubi bwe bayitamu okujjako okubanga aliisibwa buliisi omanyi mu industry twatemwamu emirundi eki ebiri waliwo downtown ne uptown obadde okimanyi nkiwulira buulizi kati leero kankitegeere uptown be bantu mbwe abakola firimu ezitegeerekeka ate downtown be bakola bifirimu twatuukayo dde naye ate okimanyi ekiswaza omanyi bagamba ekiswaza omugagga kusese mantula ate okimanyi downtown yekwatiridde akatale ka Uganda nange bwendabanga bwobanga bwoti okujjako recently Lukman Ali oyo uptown ye yakozeeko kati ensi n'egiramu bweti naye wantosobola kwegera ku industry ya firimu notayogera ku nabwana muzeyi nabwana ayigigo we wakaliga wakali tosobola
Bavuma bifirimu by'emyaka gyonna. Naye kimanyi nti zezi firimu waliyo gye bayita Captain Alex, Fukirudi Captain Alex obogimanyi. Ye kyasinza award embi. Bagitambi buli omu n'avaayo n'agivumirira era ng'ebidomola simanyi balinganga abaali bakuba ebiki naye ogenda okwesanga ate abantu abali kuyamba na bwana bava bweru ne firimu awadi zerimu kuwangula za bweru si bya wano nogogolimbo na bwana tabibeera mubi firimu alinye ennyonyi n'agenda ne Mushaulini tempo wano nkakasa waliwo n'omuna Uganda atatukangana muku nge China watuukayo naye okutuuka mu tempo y'Abashaulini gendo mugogoli ng'omulabe China yali eyolesa ebintu byekoledde Uganda omwaka gwayo bayayijaguza mwaka ki bwe yatuuka okuteekayo ebintu byekoledde Uganda yaleeta firimu za nabwana the whole government of China kitegeeza ine tafaali lyagattako ku firimu embi bano ze bagamba mbumbi simanyi bomu azikolanga zibuuka mwete omugambe nti bomu zino muzeeyi tusobola ozongeramu naye mu kiki ekibulamu so saate kujja kuvumirira already ekyo tugenda bawa amabaluwa awo kati njagala tutandike ffenna okufumba awo obuzibu kuviira ddala mu kulima okukungula basudde wumula mirembe bino byonna wabyogerako basudde bino byonna yabyogerako byonna yali yabiraba omusajja yayogera talina kyataalekayo basudde ku mbeera y'ensi amaka yagayingiramu ebyobufuzi n'abingiramu ati n'amuyingiramu bakazi n'abayingiramu talina kyataayogerako kati mpulira abantu ati simanyi oyo ayagala kwenkana neŋŋamba bano anyway naye nga nina obulumi ku industry ate nnyine mu mulimu esiziba wujja bwana we tulina okuyisiza omulanga gwaffe tivi tebasobola kunkyaza njogere bino era olutandika okwogera nyinaga nti mugikaatingi kati wano we tulina okwogererako ebituluma naye ekyo kye mwaleese kifu musooke mutufunire copyright akatale ne kamera yange nga we mbanjisimbye ku bitaala ewandege yateri ambuuza n'obukumi nga bwe mubuwa abazungu nga bakwata nange nga munteerawo abakuumi n'amasannyalaze so omuwandege basobola okugajjako nga muzungu akola bonna bagajjako n'abakuumi ne babeerawo naye gwe omuna Uganda tosobola naye ate ndi munnansi butereevu yandibadde ayambibwako naawe okukuza ekitone kyo n'okuyamba abalala mu Uganda wano omwana saawa zino asobola okukulema okusomesa nga tolina kasente ne bajja ne bakusiba kubanga omwana tasoma naye ng'ate bakugalira omulimu exactly oshege abakyala awo ku Kaleerwawo wonna bamenyaamenya emidaala mukazi namulaba akwata nanga ntaata bazzukulu bo tebalina kyakulya kuba ali mu byambala ataddeko n'egaago eno nsi kyovula mulimu emirimu nze ze sigenda kukola kujjako abaana bange bali bigendamu naye sigenda gikola walayira tuli basomesa baggwanga weewaawo abamu era basudde bagamba nti mulimu aba newalukaga bayimbako nti emirimu gino engeri gye gitalimu bwa interview buli ajja naye nga ne ku bulambuzi wano tosobola kati nalabye nga boolaba Rwanda yafunye simanyasi eno bateka visit Rwanda mufune bufuni ba movie makers mubakkirize bayingire wonna we baagala mbafunire n'ebyo olaba ekyo bulambuzi ekigenda okubeera wano naye tutitibya Lord of the Ring ye yakyakale tulina engero wano ennungi tulina ebifo ebyo byaffe tetunaba nabikwata nabadde njogerako ne mukwano gwa muzungu movie maker ali Bungereza nakola yawo akalango mukwano gwange yakandiringira kalango kakumbucha kavuga ku TV kwe kali naye ngamba sente ze bampa oyinza n'obutakikkiriza bampa mitwalo egya Uganda esatu akalango kakumbucha gumu ebiri esatu nganze n'erinyisiza ne transport muzungu yaseka ne yeewunya nnyo wano vulugu mungi strategy tewali wanavaayo n'ayogera nti bane kino kiribwe ekigulawundi zino embwa eziwujja omunyama ng'omukulu tannaba na kujja zezanguya zikuteekeko ebintu era embeera ekunyigiriza kuba omunaku wano tolina kyoyogera mwavu tasinga musango mwavu tayogera mwavu tayala omwavu tateesa mwavu tanyuma abaana bataddewo naga nti oli mwavu usika ki omwavu takirizibwe nakuseka usika ki kati omwavu Katonda wange omwavu usika ki banaatera noga nti omwavu tassa
tuyina UNCC mu Uganda wano era njagala tukigatte national ucha Uganda National Cultural Center. Tuyina UNCC twayina cinemas ezanafuira ddala okujjako cinema genda benaku zinekola waliwo eri wano mu Ntinda ne wali ku Arena Mall wali kwa Acacia eyo kwa Acacia sorry njagala kubuuza tuyinza tutya okuddaabulula cinemas za Uganda ne UNCC okutwaliza awamu okulaba nga firimu zaffe ziva ku kubeera nti zirabibwa ku YouTube omutegesi nga bw'oli producer n'ategeka firimu eyo mu cinema abantu ne bajja ne bagiraba naye n'asobola okufunamu kakati mu Uganda okusookera ddala cinema okimanyisiza ffe wano obuso enensi Uganda ngagga nnyo tuli bagagga naye bakama waliwo akala kenalaba akafirimu gye bakamenta oba wagira bakukalanga okatambula gye bakama nekogga bweti kati Uganda ate ekyewunyisa omwavu ye n'oluseke n'emba zino bagenda zinyiga bazigatte kati ebyo byonna byoli mu kuŋŋamba cinemas ogenda tuuka wa cinema ng'otuuteyo firimu ayinza okuwa options bbiri ayinza okugamba eno firimu teraggwa wano tetuukaganye na mutindo ogwa wano naye ng'omutindo gwagamba nga story ennungi naye ng'oluusi nabadde neetaagamu ku byambalo bya poliisi ebyakomiddwa nakola premier awo nenjagala nkole convoy eitemu ewandege ya bweti natambula omwezi mulamba nga ndi mukunoonya mikono era gyatuuka ne ginnema nga bona boteekawo embeera abayimbi bateekawo embeera show nabadde ndaba Grammys nga buli artist yajjidde mu angle ne tutiiti netuwanika ekyo byaffe tubireseewa ekyaffe kifa naye tuli ku byabalala tuwanika mujja kunoonyako waliwo bano bagayi badda twins mujja banoonyako waliwo interview yakoze almost 2 hours yayogedde n'ajjula n'okkaabira ku live nga yatuuka by the way ne basudde yalimbako bye twalaba e Bulaaya yaga nti twatuuka olubiri ne batukkiriza ne tulaba buli wamu wano bayinza okuwa okwerebera olubiri otuuke buli wamu oba parliament nti mwagala kukola bya kooti mugende mu parliament obege tebasobola kati ebyo ebya cinema simanyi UN Cultural Center wano bakuwa obukulu bakuwadde ki ate okulya tebakwawula tebakuteekako kkomo oba olya n'obwegera oba olya n'ozza ne balance oba olya ki kati olya kyonna kyoyagala bali wano abaana babe basomera mu masomero ga omwana wa Nasala ali $8,000,000 naye gwe omwana essomero lya $2,000 zigaana kati mutabanyi wange bamukwatidde report $10,000 nenga nina firimu ezange producer firimu 10 nezi 15 zenaka featuring mpeza firimu 10 n'omusobyo nebo papula mbulina wano maisagala kwogera nti oli yesomye mbulina wano nsobolo bikulaga byonna naye bakutte report y'omwana wange $10,000 ekyo kati wali wagani ekyo kisoboka era nga bonga nti omukulu gyamanyi enkoba gyetonya gwe jangu ombuze nkutwale ne ku ssomero $10,000 egya Uganda nagambye nakoze akalalo kakumbuja kakubwa buli anda mugaye wagaga nenga bakuwadde tewali system wano system volongoto yafa exactly abo nabo oli mugamba simanyi national oli bwana akukwata ku government firimu tetuukaganye wano ate agendaga nti kakati firimu ogenda gireeta oleetereko n'akakaddo $50,000 ate nze nannyini firimu nagikola kufunamu ate ontandiise okunkema ekyo wanaalaba nga firimu enyumye nnyo nga kiganye nagata kale tugenda gabana kiwato ebisigadde byonna genda obikole sente zonna wano wabeerawo owuwe nga bwe tutudde wano ng'ogwe oli wa cinema nze ndi eno kufya firimu buli sente ziyingira bazibala strategy tewali ensi ezaakula waliwo cinema national theatre okugikoleramu ekintu national theatre eya national yasigaza linnya naye okukolerawo ekintu lutalo naye abazungu obaagali abo bakolera
bamanyi n'okuyimiriza tulina waabe abagenyi manya abagenyi baba bayitaga kwata bulungi mugenyi abeera mugeyisi kulwanga batugeya kati ebyo muganda wa tubyogere abali baawo bali bijjukira naye wano kati oli owa sinema nkugambye nti ayinza ogamba firimu eno tetukaganye na mutindo oba tugabana kiwato oba leetayo akakadde kati ate waleetayo akakadde n'omugamba ogenda kunnyambirawo nanga nti theatre olwedde nkuyambye ate ng'onzigyeko akakadde anti agamba munange ya miliyoni oba 4 kati nga mmwe ayogera n'ennaku ng'akulengeza nga mmwe tulina katubayambe buyambe jatuwayo akakadde kugambye Guy wa The Twins yagenze mu kampani batambuza ekitiibwa kya Buganda mujja banoonyezaako n'omusomo interview eyo njirina naye yatuuka kati bamusabye baagala kukola mukolo bagenda kuguteeka mu kisaawe mwaba bawagira ebyemipiiro manyize ebyannema omusajja alekana mpa omupiira ate n'agusaba ate n'agugoba bagamba byannema naye bamuwadde ekisaawe bagenda okukolera omukolo ekisaawe kinene nnyo mu Bungereza free of charge ne BBC egenda obeera ku mukolo yatuukiridde kampani za wano ennene yatuuka mu biseera kampuni ezasooka ate nga bali munno Baganda nanga nti munaatusonyiwa kampuni tuwadde ab'okwepiica Dennis Mugagga yagamba ati okwepiica abaffe tutunda ki oba enkudi si mu bubi puzzle ne gravity si mu bubi naye tutunda ki nabadde ne muzeeyi kiweewa wiiki eri ono nnyo anaŋŋamba lumu yaddayo ewaka ng'akooyeemu afubutuka wala eyo kukola kivvulu ekyana kye kito ne kijja ne kimukona kigamba muzeeyi taata situka tunyumye namugaa naawe ndeka nkooye nakyana kiva kimbuuza weba takinya tozinya entudi naye mukimanyi nti ensaawo wetwagala era eryo lyessanyu lyayo ekyamazima saawa zino okimanyi poliisi we beeyita awo neetulingiza ano nga tunywa enjaga batutwala okimanyi nti abasajja bakola live nga bali ku njaga ate no ne bakebera mu gundi mu sitowa wabeera ebizibiti by'enjaga era enjaga tebeerayo abasajja bakola live wa abeeyita ba celebrate bano ng'ali ku njaga amayirungi biki kyokka ate waliwo omwana we Keyegombo agoberera ono ayagala kumufaanana ate wano bwe tukopa akalime kagwayo kituufu tukopera ddala twagala tukoppe kyonna nga bwe kifaanana nkufuna kati oli ku live publicly oli ku mayirungi njaye biki ensi ogigamba ki kale mala okulya ebintu byo ojja obuuze ku public in a humble way in a gentle way so si kubalaga kiki kyokola ekiri emabega poliisi yali wali ojuliddeko ng'ekwata omuntu naye saazi wetulingizaawo egibajja ne batukwata abaffe bali balina obwongo 8 bali balina emikono wano mpulira nobody is above the law naye weebali eriteeka nako oba kateeka oba kaki kafu weebali wano seba amateeka galina gwe gattakuulira kompulitire nga yakimanyi bulungi nnyo nti nze ne bwenkola ki tewali Uganda ogizanyisa abantu basse n'abantu n'obujulizi tunaataayaya ate omunaku wano ye kisasiro talina kyakuzzaako fe abankoseera basudde nga bwe yatuyimbako tetulina gye tulaga tewali kati muganda wange omusajja abazungu bayimba ekitiibwa kya Buganda lwatuuse wano ku management ya wano baagala kukola sensitization banoonye babagambye nti tewali ssente tuzitegekedde mu kwepica yawulidde ng'amenyese nga gwawo musajja yabuuza nti abaana oli bagamba ki bantu bagenda soma si gye bujja yes ensi ekuze eri digito it is okay abafu bwe ba digito tutandike n'okulya pupu tutambule nga tuli bwereere it is digito waliwo buli lwogenda nga bwoti waliwo ensi zichina ziki newaba agenze nnyo teyeerabira buwangwa butereevu
oba ennono oba ki naye nga teyeerabira nsi ye ebikolwa atambula nakyo nti ndi mu China nti ndi wano ndi mu kulya emmere sobola kukwata bwe nti nkwate mmingira njire oyo si Munnayuganda okitegedde nawulirako e Sudan nti mbeera mu hoteri nga we tutudde wano gayina jjanga mukulu n'akuba ddoti ng'alifu n'awanda mu mmere yo nga muntu mukulu n'atambula n'agenda nga tebalina kye bamugambeeko anti mukulu kati kufe mu Uganda neewuunya newe mba ntunudde eno nzuukuka ne ngamba ate ogubadde okitegeera kati muganda wange wano twogere tukole byonna bye tulina okukola kuba sijaga nti tugwe mu maanyi tugwe wadde bagamba nti tufuuyira ndiga mirere naye tugifuuyire lulibo olukale negiwulira mukama alizza bibye wano nti oyagala genda kukola bwakabaka oyagala byambalo by'amagye ne woba obitungwisizza mwabayeekera kati ate wenjireeta nga obwambalo nagigiyitise gwe kennyini gwe ogenda okuŋŋamba ali mu kutuleetera agawandiiko simanyi sikuliputibiki tewafunye byambalo bikyukiridde naye nga bibyo n'okimanyi wandibadde ate gwe oyambanga baluwa we njikuleetera oyangu okusayininga nsobole okuyisaawo kye njagala okukola baagala mmere eyidde okulima tebaagala weewali obuzibu awo kati muganda wange kati ate bano Bakalicho Center abo bo batuukako n'osiriikirira wano Bakalicho Center waliwo n'ebintu ebimu nga saagala nakubyogera nako nga kimalamu amaanyi saawa zino gwogenda osabe omuzungu awantu wonna ne woma mugenze ku bwereere basooka kuwaana lwaki bagenyi abeera mugeyi kati omuzungu agenda kugeyaki limoziini bazitadde mu firimu wano ndowooza n'omala bakuwaako airport n'okolera wano mu Uganda wano ebintu tubyogere tubisomese tubikole ki naye abakulu we baatuuka baamala n'olukono baalukola ki baalusimba kati kukama nte kukama bukame nte kukama bukame nte muganda wange byogambye stage play simanyi script simanyi biki cinema theater tebikyayina makulu byasigaza mannya naye tebikyakola mu naye nga esente ziyita kituufu nga bw'olaba minisitule neyeebigwa tebiraze ogimanyi weeri oba teriiwo mu covid kyali bigwa tebiraze oba nedda byali bigwa tebiraze minisitule eyo yayambako ki ku bantu okujjako okubakuba embooko ku makunguudo n'okubasi naye ensonga ama billions of money tezaayita zaali nnyingi waliwo ne trillioni okumanya nga Uganda oba kiki oba yatulogga batwakola emirwano emabegako awo waliwo minisita oba bamuwadde bali mu kubagateeka bamuwe billioni 75 batuyigirize okunywa kaawa nali ndowooza byali byakubalaata mu byaffe gye tubeere kuba kyo nakiwulira nabaddeko ne onalebo wange ensereko ng'akyogera nako billioni 75 atuyigiriza engeri gye banywamu kaawa era nga lebo nsereko yabuuzizza nti tukinywere mu kikopo kya gama kikopo kinene kya bbumba era nga waliwo n'ebiteekateeka bye nawulira awo nga bagala tuyigiriza okwagala ensi yaffe patriotism bayinza okuyigiriza gwe okwagala ensi Uganda bayirawo kyekimu ku bijja 226 imagine onjigiriza okwagala ensi abaana bange bagenda tuyigiriza okwagala ensi onjigiriza okwagala ensi yange butereevu the power of Africa eno teweetaaga kujinjigiriza gwe kola bukozi nga bino byendi mu kulegera ebikya full stop ne bw'otajja kuziika ebisigadde abaabimaze naye kaawa billioni 75 ne baziteeka mu industry yaffe ya movie manyi kye ziyinza okukola mukolera ddala ebintu nga tewali bakiri mululu nga buli omanyi wano buli omu office wamula asooka kukama buli gwe bateeka mu office wano
naye webanga eri open teri mu byana simanyi ono wa kibiina guli ngeri buli ajja kasa wabeera wakakunta nti script eno eri ABCD ate temugoba naze ne script wabeere wakakiiko oba n'okweditingamu wabeere abakugu ne bilioni 7.5 baba batuyigiriza okunywa kaawa ng'ate ekyobulambuzi kiri wano batuyigiriza okunywa lwaki amazima mukkirize mugaane ati naddala movie maker bana bayimbi ennyimba za dakiika 3 wakati batuwaayo n'emu ne sekendi za 2 oshegete oluyimba luwedde ate nga lutugamba ki tewali naye nina firimu bagiyita kaleke kasome. What comes in your mind if you had the word kaleke kasome? The girl child. Mwana andibayina okunyigirizibwa oba waliwo yali ayagala okumutuusaako ekintu kyonna naye n'omugaa nti gundi nina ne today is me ki ekijja mu mwongo bu today is me ezo zonna firimu educative naye tewali we bazikiriza tewali era ogenda olabe gwe ku masomero agalimu abaana bamwe gye basomera ebisulu weekend katola mukaga n'olwa sandi babalaga firimu bw'oba tebabawadde katuni Titanic yetiri mulimu ki mumufuneko time mugendeko kokomero mugendeko mu masomero ag'ebisulo na by the way nagadde abaana babeera kusoma balaga katuni oba Titanic firimu ze balaba naye ezaffe ezawano teri nga bw'okiwulira ziriyo njagala tulabe 1 okusinziira ku bigambo byempulidde ennaku yo kituufu nnyingi naye ekyokukola kyakusigala nga tupuushinga ekyokubiri improvement zo zikoleddwa wadde tewannabeerawo nnyo bulambulukufu na bukakafu bwa kutuukirizibwa kwazo tuyinza tukuyamba tutya ffe emigi gy'emito egikyasituka obusitusi mu firimu nga fraternity ne art okutwaliza awamu then ekirala woyinza okutunula ng'olaba nti naye newankubadde kituufu tuyinza okuba kye tukola batugamba tekinnatuukagana na mutindo loopholes oyinza kuzirabawa kakati bw'oyogera ku mutindo katugeze mu movie industry twakola firimu ebiseera ebyo twali tukola make up bakayita yo TV mukamanyi kamanyi kekali katunda firimu nga buli firimu njiryako nosuwe ebya Uganda siringi 12 nga oteekayo nali nateekayo firimu zange zonna 15 omwezi guggwako ne bajja ne bakuwa emitwalo 2 wange ng'omwezi guggwako nateekayo firimu 15 nolokuwa emitwalo gya Uganda 2 kati okusookera ddala emigi gy'emito tubaaniriza mujje tukole waffe n'okula tukoze eki naye good enough nti firimu yo ne woba okootakoota ozannya mubi kituufu ne maiti butagimalamu kitiibwa naye esobola ozannya naye kwa nti muba mutyobodde ekitiibwa kyayo kyova olaba tutta mu acting wali ne tukuzannyisa ng'omufu ng'omukadde ng'omwana ng'omulalu nga kiggala n'ebirala ebigwa mu koweri exactly naye nga emigi gy'emito tubaaniriza mujje wabula mukopeko saagala mujje nga kibuyaga mutuule nga mukole ku research mulabeko ku firimu abantu abo boolaba abantu batuukirire omutuukirira ku gundi noga njagala kutandika ABCD nze Mungu yanyamba sirina lugezigezi na malala wona neetaagirawo ng'oli movie maker enamba yange bakama bano bajja kugiba oba n'abanzikiriza nja gisoma sina kyentya oba n'abanzikiriza oba mujja ku contactinga nabo bagibawe ndi open osobola okumpita wonna nenzija nenkuyambako kyemba nsobodde sijaga nti ndi sita nnyo naye industry ngikolereddeko kuba gwate okuva 2007 okutuuka emyaka mingi ngikolereddeko waliwo ne lwandeko ekyazanga netambuzaako ebigere oba mayiro mmeka kuba natambula nemala ennaku 2 mu kkubo naye Kampala yannemutuuka
paka we nayimiza motoka y'amatooke nendete Kampala naye ngo bakolese kyazanga bande sikyazanga batukwata notukwata by the way aba movie nga tukoze omulambo guli mu mbugo nga bo kye bawulira kiri nanga you Nigerian guys ne mugamba Uganda ninga tachimanyi nga I saw the guys of Nigeria nga buli wajje bati nga kyabakwata bane tukoze government ya Uganda tukoze temunnaba kutukkamuko kutulaba obuzibu nti be mwatuwa banyunyusi mutuyite nga tewali bivubuka bisajja ebiwujjo omunyama n'ebikyala mutuyite mutuule mubabulire nga wano bwe tutudde ani akwataganya kweyo ensonga nkubuulire ababa kati bino byonna banabiro bagenda nti obwoyo wa wakati wa wano oba yabijjeewa lwaki era obubuuzo bijjeewa kuba toli ku ground kuba okeera ova mu kikomera na motoka noyingira mu office era okuva mu office na motoka paka waka kati onaategeera otya muntu agenze ekyazanga agenze Masaka agenze mu Balugwale yo nakola movie ebyo no biraba ku TV ate ogenda yo lwa mukolu ate ruona ajja bategeka ne obanga bawayo sententi abakala mojo mbagulire nga tokwolo ozigulano oleta bano bwe wayambaza abanaku tebabakiriza na kusala gate abo babikuba kati gwabugwi oganti ba movie maker bakunganira obagwemu buge baganti banne naye wana ate omulyo wano tebasobola kale sebo abapya tubaniriza mu film industry kuba kibinyo okubanga oli mu kifoto yagala kuvaawo naffe akaseere kagenze kagenda naffe tubanirize mujje mulabire ku bye tukoze ekirala kikyobuuziza n'amagezi gembawa nti mulowooze nnyo ku ngero engero zimugendo tuwa fuba nnyo olugero lw'okola nga lulina kye lugatta ku ggwanga weewaawo ebiyitidde bingi n'ebitambula bingi saagala nnyo ogende na kibuyaga tusigale ku nnono ne woba okola ekintu kyonna kikole naye nga teweerabira nti oli muna Uganda tunda kyonna kyogenda otunda kuba ekintu kyogenda olikodinga nga bino bwe tuli bikodinze bigenda kuvaawo naye fa nnyo ku script egattako ki eyongera ku bafumbo ebakola ki esomesa wonna ku baana abasomi wonna script muzifeeko nnyo then ne kamera ze mugenda okozesa kikulu locations kikulu obuzibu obuli mu ba movie makers nti ashani nkuleeta nga gwogenda ozanyanga Headmaster naye ng'ekyamazima tokolangako na busomesa ne idea y'Obuheadmaster togirina wabula oli muganda wange kati ate mulimu n'ebiproduce ebyonoonya omulimu gwaffe guno nga mubeera ebikazi ebirungi kisooka ssaba ng'atega ekibatu okitegedde era waagaana tebamuwa paati mpanvu kyokka ate ng'ekyewunyisa gwagaanye kuba amummye ku makkati ate nga yasobola loola eyo gizannyo obulungi katuufu abo nabo weebali watukisanze ne waffe mu programming birabe edduka wano waliwo producer asitula abaana 8 ng'agenda kola adventure kyokka nga buli mwana azaawo kimanyi yali amuggyako ba mitwalo 5 loza yafuna sente empitirivu obungi ne bamukwata nako yabateeka ku masomero ku high school emyaliro gyonna nga kalina eyo ne gijjula wonna baana buli mwana emitwalo 5 akasente yakakolera kuba akola ku TV anti eddoboozi ligenda wala ate bakazi batu ne basajja batu ne bagenda oluusi n'abatuufu nabo babuze oba tulabika wansi na while kati ku interview eno nga bwe njikoze muyinza okuba mu omumpise onaga nti oyo gayi sijja mmuleeta ayogera nnyo abaffe njogera nnyo naye byenjogedde birimu amakulu oba tebirimu makulu kakulu nnyo kukitegedde kati abantu boonoonye emirimu gino bangi tewali ebyo byonna simanyi sikuliputi kutuwa right abo wabalowoozezaako aboonoonye omulimu gwaffe abo wabalowoozezaako baana 8 batwalawa niwe oba okola adventure itayo package nti leero ngendako na 12 oba 2 obakwate n'enkya oba bajje kunnya kati tubakube paka 7 abalala bano bagenda abalala bayingirewo naye engeri bwe bagwa bugigundi ashani yakoze film hiya ashani akola ta film ngafuna kamera ngatandika si bwe batwe bagwamu nedda kitegedde ate wano buli muntu ayingira mu kintu ashani akimanyi
Takiriza kuwabulwa. Nalaba akantu ku TikTok okwo ng'omwana bamutunuzizaamu mundu naga wa mwe babagana okutambula n'emmundu gezo oginkube. Bakubalimu n'ogwayo todda. Nga namutunuulira bwenti. Nze ndi wa Kibuli. Ekibuli kikoza nga bakubye essasi. Kati ekibuli tekigenda kujja. Muganda wange abato bajje balowooze nnyo ku script, camera location, babifekwe waawo ebimu ebifo babikuge. Tulina ebizimbe eby'ebbeeyi birungi. Naye baaba ogenda okituukamu nga buli lunaku mitwalo aga. Kati firimu ogenda gitunda wa? Kati tuli ku YouTube okwo. Kwe mutetenkanyiza. Segede. Facebook yali etuyambako nayo ne bagiteekako simanyi sanction. Ate nabo ko balange. Uganda ensima uno tegwa malojja. Kati akalala kabadde kaki walimba maze abali mu kujja emiti emito. Ekirala kibadde ki? Ekirala kibadde kya loopholes. Obunafu buyinza kubeera wa newankubadde nga kitukola abakikkiriza ffe tukikkiriza nti omulimu gutambule. Naye loopholes okyaziraba wa otuwaddeko emu ey'aba producer abakuba ekibatu n'abakola ebibi. Kakati wano mu Uganda nga bwe mbagambye nti nsingagga era firimu wano location tetulina kye twakoze ku location za Uganda. Tetunnaba naliko South Africa eyo nenkolerayo firimu egi banyaliriza mu bitiibwa nayagalwa noyagala okufuuka omu South Africa. Noyagala okufuuka kati nze kyendi mu kulaba bakama baffe nga temunnaba kututeerawo script simanyi kuziyisaamu nalinda bye simanyi ne script okugiyisaamu owayo $10 emabega mu COVID byonna bye mugenda okuleeta. Waliwo abantu aboonoonye emirimu. Abantu abo aboonoonye emirimu mubalowoozeeko nnyo. N'ekirala wemba ngenda okukola firimu mututeerewo ofiisi nti yiino nga nsobola okufuna ebyambalo by'amagye ebya poliisi n'emmotoka za poliisi oba nsobola okukola obwalooya oba nsobola ebyambalo by'obwalooya biki wosobola okufuna ezo wensobola okufuna atayaze ezo zonna n'enkola kyenkola okitegeera. Kati eyo ensonga mujja kuba mugimaze deni n'ekirala firimu ezigenda ku ma TV tetugamba nti ziveeko naye zibeereke amateeka nga bwe basensalinga eyange. Lwaki ey'omuzungu tebagisensalinga era ne baŋŋaana n'okukola premier kuba firimu eyo teri sensali. Kati obumulumulu obwo sukuriputi ezo tugenze tutereereza ddala kamera tugenze tufuna kamera ennungi naye akatale ne copyright katono nnyo abantu bano njagala obamulunguliremu ko copyright kiki kakati copyright ndala flow wabeerawo emitendera nti firimu zange kugimaliriza ng'akatale weekali si yakujaajamya erina value nga buli ani yabagambye mutunde ebina Uganda nga babajimba kati bano abatunda ate obo batyama buli lwabakwatira ebina Uganda ng'aleeta ey'omuzungu
kuba yo teriiko woowai ng'aleeta zonna ng'ayiwa katale oba ziri zitya ye kiri nti abaana bali abasoma basajja bagaggalidde mu movie ezo naye nga si producer si ki naye nga mugagga toyimirira naye n'eddoboozi lyalina ligenda wala okusinga gonna kati bwe kityo bwe kiri mukama wange. Kale ebigambo tubiwulidde okuva ew'omuwandiisi omuzannyi ate nga producer omukulu Mugaya Faizo. Alina kyayagala okwongera okumanya ku kikwatagana ne movie industry waali ojja kubeera ng'omufuna ennamba y'essimu. Taata basomere ennamba y'essimu. Namba y'essimu nga sinnabaggibawo. Bannange bamaama bataata basenga tubeebaza mutuwagidde era mukyatuwagira era temutuvaako. Ebirungi tulina bingi nnyo nno tosobola kubimalawo. Naye buli alina waliwo abalina social media ezoogera mwogere ku nsonga bannange eya firimu ezo ezimu gw'omwana wo kakasa firimu saa zino ogenze kukola ogenze mu kyaki omanyi firimu ki gye batadde ku TV gy'ali mu kulaba era omwana we agenda kuyita agenda kutandika okuyiga emize. Nabadde mpitako emu ku ziggeto gye mpangaalira eyo n'ensanga omwana bwana buto myaka ndowooza gy'abadde 3 kabunywegera buto myaka 3 kati obwandabye nga ye gwe ne butandika okubaza ye gwe kigwa obwedda oli kungamba kigwa obwedda ne budduka. Kati maama waabwe yabadde atuuka ne nga nti ki ne nga nti we n'abuwaayo bajja bukuba kumbe eriyo omulala yali nga nti abaana bano kumbe maama abantu abaleeteeka era waliwo ebintu byakola ng'omwana abikola ki n'ebimu abiraba ku TV. Kati omwana ono ogenda kuba ekyamazima wa bwereere butereevu oba omulanga bwemage omwana ogenda kuba wa bwereere kuba ye newonaamukuba ng'emize gikyagenda firimu bwe zityo zikyalagwa ne maama naawe bw'okola bw'oyongerako omwana talina kyagenda kukola talina kyagenda kuppa talina kyagenda kukyusa wabula mu gusoko kiringa kugamba nti nze nina omuze gwe nkola ate gwe nkugamba guleke nga naawe gukola nze nina okusooka nguleke butereevu kubanga gwagamba exactly kuba bagamba ennyonyi enkulu yeyigiriza ente okubuuka n'alyanga naawe. Namba eri 074 M 074 M 45 06 nkaaga mwemu yeeyo enamba y'essimu 074 M 45 0601 074 M 45 060 ayagala oba oyagala kuwandiika oba kuzannyirako bayidawo n'obulango mbukola ndi musajja mukozi mulungi wa bulango era nsobola okuwaako ku sample. Waliwo kampuni gye nakolera eya juice naye akakumbu kyako mukamanyi nakoleddeyo kampuni ya furniture nenkolerayo eya juice endala nenkolerayo n'abaamata abalala bulango oba oyagala nsobola okuwaako ku sample zange nenkola nkolobwa audio ne video ate ndi mulungi mu kuwandika script naddala mu abayimbi b'akadongo kamu waliwo ennyimba zammwe ezendaba ng'oluyimba lufuuka ne badde ndaba awo oluyimba sidajja ddwogera nga baakozesa maama ate nga muwala muto nemmanya awo nzirayo ku producer oli aga nti owaaye mpa ku kibatu kati noono yaleeta either girlfriend nga mbu maama yenna yeebyudde muwala muto mbu yazaala abasajja abakulu nganzi nedda kola ekirungi abalungi gye bali weewaawo tetusangika munkozese ku social media kwonna gwe ne bw'oteekamu gogo nti Mugaya Faizo emmanyi bulungi nnyo naye nga nyumirwa nnyo okumpita mpaata limpa nnyo emirembe erinnya lyange nkola firimu styles zonna nzanya comedy nzanya horror newokuba ku ndi musajja musiraamu newondeetanga ngenda kukola nga pasita byonna nkuba kati bwe kityo bwe kiri naye nga mwebale nnyo kuwagira social media mwe abakatwegata kuba nange mulaikinge mu following channels zino ate ku TikTok nkozesa ko jampaata naye ziri social media endala zonna teekamu Mugaya Faizo official eyo ojja kunsangayo
naye ng'ebirungi bikyajja Mukama nga ye mubezi waffe ng'atuwadde obulamu n'abasajja bano nga bakyawangaalawo ebingi kuba kati bingi eno si interview ekomye ate nammwe ssebo mbaaniriza mujye tukole ku firimu mujye tukole nga bwe mwongedde ku ttafaali tutandike n'okuyisako firimu message zino nga bwe muziricordinga mutandike n'okukolayo ku movies nze wendi oba muntu alambaale oba tugenda wa kasa mumpa timetable tusobola okukola neyanziza egemu ya Faizo gegange kojja mpaata abalabye abalungi tubeebaza nnyo mbadde ne kojja mpaata nze Ashanti tugenda kusukka wano naye ng'abannaffe abambali productions bo bennakugambyeko beera ng'ate obeesiga ku bintu ebikwatagana n'ekitone okuzannya ebivuga n'ebiringa ebyo musiibe bulungi mweraba kale Apelpedia source of fresh talents nate n'olunaku olwali tubabuuzaako nti musiibye mutya mugamba mutya mugyebaliko emirimu gye mutuusizzaako engalo nate twabasuubiza nti ensonga zigenda kubeera za art entertainment naddala okugattako asoose okutoolako tugenda kubanga tukyaza nate abasajja abakulu n'abato okwongera okuttaanya ensonga naddala ku nsonga za art nze Ashani nate nze ntudde mu ntebe tewali tukusibako bannaffe abambali productions nga bano bw'obanga olina ekitone ng'oyagala okukikuza okuzannya firimu okuwandiika ennyimba okuzannya ebivuga byonna beera ng'ate obeekwate namba y'essimu eri 0775504938 ne 07031822 be bambali productions olunaku olwaleero ku seeti ndiko n'omukulu omu agenda kuba akubuulira kikyali naye nze kyemmanyiiko nti musajja muzannyi wa firimu taata nsanyusa okulaba nange okusanga sebo ogamba otya mwendi mpola mpola emirimu gigamba ki bwe gityo gyayiribayiriba amannya tweyanjulira abalabi baffe okay nange neebaza omulabi ali eyo ali ku Pelpedia Apelpedia amanya nze Mugaya Faizo agogo tegagenda kukyuka paka lwe mulingalamiza gye nina okubeera naye nga nyumirwa nnyo okumpita mpaata mpaata eri erinnya likutte nnyo mu babiro ng'era lyava ku firimu yange firimu ya comedy era kweri ku social media ndi musanyufu nnyo okukyazibwako ku leero ku mikutu gya Apelpedia era nga ndi musanyufu nnyo olunaku olwaleero okubeerako wano kale nate nze olwedde mummanyi neyanjudde dda tutandikire wano yesebo theatre firimu cinema script writing tetusobola kubyawula bwe twogera ku firimu juuzaawo emabegako nalaba ku kibaluwa ekyava mu UCC nga bagamba okuva ku stage plays advertisement kola film scripting biki byonna bagenda tandika okubanga UCC inamala kuwa authority ekintu ekyo munze nempulira ng'ekinyigirizaamu art creative art n'ebirala ebifaanana bwe bityo tutandikire ku nsonga eyo okay neyanzize nnyo Ashana okubuuza ebibuuzo ebyo okusookera ddala kansookere ku firimu oba movies UCC sofa wetwogerera tuli mu kulwana naye okulwana kwaffe era kwe tuli ku social media okwo nga tuli mu kusaba UCC oba government kuba UCC era ye government batuwe copyright one ekyokubiri basensalinge firimu ezigenda ku TV n'ezigenda mu public batuvumye nnyo nebbanga okugamba nti firimu zaffe embi simanyi tezituukaganye na mutindo n'ebirala ebigwa mu kkowa eryo naye nga tonnaba kuvuma firimu zaffe embi n'okutunyunyunta nga bagambye simanyi balina malaku authority n'ebirala ku saidi eno otuyambye otya oba olinze ku kamante gy'otawa bikuta numwa lumu okuzaako akatono emabega nina obusungu ku gavumenti nze lumu ngenda nkola premier nga nze simanyi na bibiina byabwe ebyo ebya waliwo Uganda is it Film Council abasensalinga firimu ezigenda ku mikutu gya TV lumumba ndi awo ntegese premier yali eri ku JB wandege yawo mba ndi awo ngebulako ennaku almost ndowooza 5 days nga ndi mukwetawula newoze sente mba ndi awo nga bankubira essimu nga banga nti Mugaya Faizo nti gyebaleko nze kyala mwerabidde n'erinnya oba ye Fiona tuva munnange mu
kali awo erinnya nalyerabira naye nga be basensalinga kaliko council film council something nga baga nti firimu eno togenda gipremieringa nti ate ogubadde ati teiseeko mu kakunguta tulabe egenda mu public ya myaka emeka nga kikyategeeza abanagiraba exactly nga bajagala nga bwolaba kali ke batekako PG ne basensalinga mbu oba above 18 bwebityo oba below 18 yes nengamba kabe rubale kabe nga it is my first time kuva 27 lwensoso okubawulirako kuva 27 sebo ndi mu industry amina kati nenninya nengendayo bali awo side za wakaza house office eriyo abasibe empewo ziba wujja tebamanyi magwanga eri gatufumita tebamanyi bwe tusiba njala tebamanyi bana bakosebwa batya tebamanyi first aid bingi nga ntukayo bagenda okusensalinga firimu yange nga netaaga emitwalo 5 okuja approvinga byebyo simanyi gendo olabero ya simanyi olayire simanyi bichi bingi emisoso giri awo naye bakula ebimu 2 ne waka kati nga mubuuza maama yes bino mbitegedde naye kati ku firimu yange nga mumazo gisensalinga munyambira wa nganze mazo bayamba gibalete nze nkozo mfunira muwa nanga munange that is our duty nothing much nawuliranga nga mpulira nfa nemugamba just kumpa baluwa ebisigadde toyagala mmanyi ebaluwa eyo nagisasulira mu bugubi okitegeera wemala ogisasula ne bampa akabaluwa kaabwe naye ngamba firimu zonna kati tugenda natandika bakwata bukwasi kuba mubaddeeyo nga mulowooza nti waneteeka terikola n'ebirala ebigwa mu kkowe eryo nemugamba maama naye bingi ebitatambula bulungi ne copyright yennyini firimu zino tuzikola naye n'okugitunda ogiteeka mu miliyoni oluusi 5 ku kasente ka Uganda ate mwe bennyini ne mutubuuza nze okulaba abira Uganda ndaba firimu y'omuzungu kati firimu gye ntaddemu miliyoni 5 n'enfuna oluusi 6 oba 7 oli mu kugeza nange efirimu ekolera miliyoni 7 $. Biba tebisobola kwatagana. By the way, yo mentality eri mu bantu baffe abagizi baffe nga bo baga nti ga firimu gammwe gabi nnyo naye ng'ekyamazima engero tuzirina ne machine tugenze tu improvinga kuba ku bibuuzo binalabyeko ne improvement ya industry tugenze tukikola wabula wenvayo eyo nemala nengenda nenkola pulimia kati nzize wano wongambye nti bagenda tuwanga UCC egenda tuwanga authority UCC erina omulimu ogw'okukola naye nga bw'omanya ebintu bya wano e Uganda kuba nkulidde wano nzi tuli kyosobola kunnimba ate ekibi nkiyita kibi bangi balungiyize ebintu ebibi mu Uganda ate buli lw'oyogera amazima nti kino ekintu kibi wotaba muyeekera olina ebintu bingi byogwamu oyinza okwesanga nga gwomu kubaatega bomba exactly baba ebijambiye Masaka okitegeera nenga nze ndi mu movie gye njogerako eyange yo oli ali ku mulimo gwo mu office omwezo baafuna billioni mmeka sizimanyi naye takkanga kona kuyita ba movie makers ababuuze ekibaluma okitegedde kati UCC kyali mugamba nti by the way sigwe gusoose ne mu covid abo batusensaling bayise ogubaluwa nga abaana ba media basuse nnyo ba social media andolazi nga basuse nnyo kola amawulire ne baga nti kakati omuntu okubeera mu namawulire oba mwabiwulira mu covid abo simanyi waliwo ogubaluwa biki olina okubeera nga oli certified wano bintu bingi ebibagiddwa ne bitateekebwa mu nkola n'ekyo kyennyini tekigenda teekebwa mu nkola nzayogera nammwe ndi producer ndi muzannyi ate ndi muwandiisi ndi director njagala ojjompa ensonga kuba baali batusabye n'ennusu oba 10 simanyi sikuliputi mu 10 ekya $. Bwana Uganda eno waliwo olwotuuka ennaku neekuluma n'owuliranga ofa ng'amaziga gakuyitamu nga mu nsi ezaakula okuwulira ku munnakitonne ekyo kya bugagga wano omala kuba kajjola bakipolitiki babeera yeeyo nga basitwagulinga olumala okugira bwati ati mumuleeteko mu nnyumba wano tumusibe wakimusi mutandikire eno omuntu mu nnimiro ye nga asaawa ekisambu asaawa kapanga lwaki mwagala ebiri wale ku soosi ekimaze okuggwa okitegedde kati eri etteeka lye mugamba mbu simanyi abazanyi ba stage play simanyi sikuliputi simanyi biki
mwe mutuyambide wa copyright mwagitowa ye filimu zaffe ze tugenda kale tusasudde batubawadde rights manya mutuwadde authority kyemanye tagenda kuba yabwerero manyi wano buli office mwali mwatugumbulira sebata yayimba da okitegedde nti ekalaamu eba yakanaana n'okwebaza olumala okukola bwoti nga bakunyigira mu office omwe empamyo tovaamu ng'oviddeyo na kipapula ekyo kyabwerere olumala nga baddamu esizi bawujja nga baggejja ebisakiro babeeranga ebikere bimira oba kiki okitegedde naye nga temunnabatuwa kusimanyi tuba authority n'ebirala ebigwa mu Koweri firimu yange nga mmaze okugikola sukuriputi yange maze ogizanya n'ebirala mwana esezaakula wabeerawo ne studio eziyimiridde nga basensalinga singa bagenda tuwa rights nga olumala bakuteeka mu studio n'akatale weekali awo twandiiswa emisinde naye kati batunuulidde ekintu eki omanyi wano alina yayongerwako kyovola omusajja omuyaga nti omunaku wakufa mpaka bakumusikamu oluseke banuune n'abaana be bamunuune mpaka last omusajja oli mugagga nze ntambuza bigere naye tonakuwalirako wadde wana abazungu bajja nga baagala locations bamuwa n'obukuumi naye gwe kati genda osimbaawe nakawa kamera ku bitaala awo naye ndi muna Uganda ovaluwenga omugwira ate okusinga na nnyini nsi okitegere nze waliwo n'ebintu bye saayagala nakwogerako kubanga nja kwogera nga gwe byenjogera tobimanyi na kunywanya wali okubyeko nga tonaba wali otuyiseeko ffe ba movie makers okujjako akabonda akakuliko basudde byagalenza agawujja omunyama gegula gabeere gaganzi tegava wano we bawujja omunyama kuba ogana akugamba nti munange ku ground kiri bwe kiti newoga nti njagala kulaba ku mukulu omugamba ki omukulu naye nga bwotukulembera kitegeeza mulimu ebyana n'abaana firimu otunaamalwa nga otuwadde authority tugenda zitundawa ako nako nno kakulu gwegenda ku YouTube olabe firimu zange gayi namusanga ataddeyo firimu yange nemukubira essimu nangamba mugayakakkana tebikolebwa bwe bityo nga n'okubalaata abalaata nenga nti mukube strike nengamba muleke byansi naye nga yalabibwa kumpi emitwalo 5 firimu yange bagiyita balimisa mizimu ku account ye kati bayiga kati ngeye balimisa mizimu asobola oteekayo erinnya nga gino emisambwa gibonyaabonya kimala kati gwononya balimisa mizimu era omwana yali Dubai eyo ye yampeereza nagamba nga yaka firimu ko kanyumye nti firimu kina ginonya nga sigiraba kumbe yagikweka kati bakama baffe nkimanyi mwatukoowa nedda omuntu gw'otaakoowa buli wabeerawo ekimunakuwazizza omuyita ne waba baana waka obayita nogamba Umaru kifa kiki buzibu ki nti ono anzigyeko akagaali kange nekati amuzanye bulungi akagaali kano mukagabane kati gwe sooka ozannyeko gwe sooka okole bwoti naye stage play script biki byonna nga bwe mwabimenye manyi mulimu gwammwe kutuleetera buli mubeere eno ne mutusuulira amagumba okitegedde muli bakutuka mpaka naye mugenda kutusiba firimu kati n'abaali bazitugulako mwonna mwabonoona misolo mingi ba library mbakwata biki naye firimu eziri ku mativi okwo muzimanyi bwe zoonoonya abaana mwali muteekinzeeko time okutunuulira ekyo bino biri mayina bye muliko ate bino biri mayina bijja kujja fene omulamu mututerezeza copyright ne mutereza ne tetugamba nti ziveeko omuzungu tusobola betukoppa naye mutereze nti firimu ene egenda okulabwa kati erabibwa baana okuva ku myaka gino ne TV mugigambe nti waliwo firimu ezitalagwa wanange ndi mulabi ndaba firimu z'abazungu era nenfuna idea nze sigala nti bazigobe era bavijje mwenna ne ba TV boli tisagala mugambe nti oyo atukuba nedda naye firimu zisigaleko naye zibeereko amateeka amalambulukufu exactly katuli mu kulwana UFF ebeewo tetuyamba Uganda Film Federation Uganda Film Festival festival batukwatira awo awards ze baleeta ne banominating abatanzania aba Nigeria abaki waliwo n'obubinja bwe basembeza wana abawujja omunyama ne babasindika mu field nabo bagende bakole firimu naye nga bantu baabwe olumala ngati gundi yawangu dashani yawangu de firimu naye nga
tamanyi bugubi bwe bayitamu okujjako okubanga aliisibwa buliisibwa. Omanyi mu industry twatemwamu emirundi eki ebiri waliwo downtown ne uptown obadde okimanyi? nkiwulira buwulizi kati leero kankitegeere. Uptown be bantu mbwe abakola firimu ezitegeerekeka ate downtown be bakola bifirimu. Twatuukayo dde. Naye ate okimanyi ekiswaza? Omanyi bagamba ekiswaza omugagga kusese mantula. Ate okimanyi downtown yekwatiridde akatale ka Uganda? Nange bwendabanga bwobanga bweki. Okujjako recently Lukman Ali oyo uptown ye yakozeeko kati ensi n'ejjiramu bweti. Naye wantu osobola kwegera ku industry ya firimu n'otayogera ku Nabwana Muzeeyi Nabwana Aigigi owe wakali tosobola. Bavuma bifirimu by'emyaka gyonna. Naye okimanyi nti zezi firimu waliyo gye bayita Captain Alex, Fukirudi Captain Alex obogimanyi? Ye kyasinza award embi. Bagiyita buli omu n'avaayo n'agivumirira. Uganda ebidomola simanyi balinganga abaali bakuba ebiki naye agenda okwesanga. Ate abantu abali kuyamba Nabwana bava bweru. Ne firimu award zerimu kuwangula za bweru si bya wano nogogolimbo. Nabwana tabibeera mubi. Firimu alinye ennyonyi n'agenda ne mu Shaolin Temple wano nkakasa waliwo n'omuna Uganda atatuukangana muku nge China watuukayo naye okutuuka mu tempo y'Abashaolin genda omugogoli ng'omulabe. China yali eyolesa ebintu byekoledde Uganda omwaka gwayo bayijjaguza mwaka ki bwe yatuuka okuteekayo ebintu byekoledde Uganda yaleeta firimu za Nabwana. The whole government of China kitegeeza ayina ettaffaali lyagattako ku firimu embi bano ze bagamba mbumbi. Simanyi bomu azikolanga zibuuka mwete omugambe nti bomu zino Muzeeyi tusobola ozongeramu naye mu kiki ekibulamu so saate kujja kuvumirira olwedde ekiriwo tugenda bawa amabaluwa awo kati njagala tutandike ffenna okufumba kuviira ddala mu kulima okukungula basudde wuumula mirembe bino byonna wabyogerako basudde bino byonna yabyogerako byonna yali yabiraba. Omusajja yayogera talina kyataalekayo basudde ku mbeera y'ensi amaka yagayingiramu ebyobufuzi n'abiyingiramu ati n'amuyingiramu bakazi n'abayingiramu talina kyataayogerako. Kati mpulira abantu ati simanyi oyo ayagala kwenkana neŋŋamba bano anyway naye nga nina obulumi ku industry ate nnyine mwe mulimu esiziba wujja bwana we tulina okuyisiza omulanga gwaffe tivi tebasobola kunkyaza njogere bino era olutandika okwogera nyina nti mugikaatingi kati wano we tulina okwogererako ebituluma naye ekyo kye mwaleese kifu musooke mutufunire copyright akatale ne kamera yange nga wemba ngisimbye ku bitaala ewandege yateri ambuuza n'obukumi nga bwe mubuwa abazungu nga bakwata nange nga munteerawo abakuumi n'amasannyalaze so omuwandege basobola okugajjako nga muzungu akola bonna bagajjako n'abakuumi ne babeerawo naye gwe omuna Uganda tosobola. Naye ate ndi munnansi butereevu yandibadde ayambibwako naawe okukuza ekitone kyo n'okuyamba abalala mu Uganda wano omwana saawa zino asobola okukulema okusomesa nga tolina kasente ne bajja ne bakusiba kubanga omwana tasoma naye ng'ate baakuggalira omulimu. Exactly. Oshege abakyala awo ku Kaleerwa awo wonna bamenyaamenya emidaala mukazi namulaba akwata nanga ntaata bazzukulu bo tebalina kyakulya kuba ali mu byambala ataddeko n'eggaago eno nsi kyovula mulimu emirimu nze ze sigenda kukola kujjako abaana bange bali bigendamu naye sigenda gikola walayira tuli basomesa baggwanga weewaawo abamu era basudde bagamba nti mulimu aba newalukaga bayimbako nti emirimu gino engeri gye gitalimu bwa interview buli ajja naye nga ne ku bulambuzi wano tosobola kati nalabye nga boolaba Rwanda yafunye simanyase eno bateka visit Rwanda mufune bufuni ba movie makers mubakkirize bayingire wonna we baagala mbafunire n'ebyo olaba ekyo bulambuzi ekigenda okubeera wano naye tutitibya Lord of the Ring ye yakyakale tulina engero wano ennungi tulina ebifo fo ebyo byaffe tetunaba nabikwata nabadde njogerako ne mukwano gwa muzungu movie maker ali Bungereza nakola yawo akalango mukwano gwange yakandiringira kalango kakumbucha kavuga ku TV kwe kali naye ngamba sente ze bampa oyinza n'obutakikkiriza bampa mitwalo egi egya Uganda
akalango kakumbusha gumu ebiri esatu nganze nerinyisiza ne transport mzungu yaseka ne yeewunya nnyo vano vulugu bungi strategy tewali wanavayo n'ayogera nti bane kino kiribwe ekigulawundi zino embwe eziwujja omunyama ng'omukulu tannaba na kujja zezanguya zikuteekeko ebintu zikuseeka embeera era embeera ekunyigiriza kuba omunaku wano tolina kyoyogera mwavu tasinga musango mwavu tayogera mwavu tayala omwavu tateesa mwavu tanyuma abaana bataddewo naga nti oli mwavu usika ki omwavu takirizibwe na kuseka usika ki kati omwavu katonda wange omwavu usika ki banaatera noga nti omwavu tassa tuyina UNCC mu Uganda wano era njagala tukigatte national ucha Uganda National Cultural Center. Tuyina UNCC twayina cinemas ezanafuira ddala okujjako cinema genda benaku zinekola waliwo eri wano mu Ntinda ne wali ku Arena Mall wali kwa Acacia eyo kwa Acacia sorry njagala kubuuza tuyinza tutya okuddaabulula cinemas za Uganda ne UNCC okutwaliza awamu okulaba nga firimu zaffe ziva ku kubeera nti zirabibwa ku YouTube omutegesi nga bw'oli producer n'ategeka firimu eyo mu cinema abantu ne bajja ne bagiraba naye n'asobola okufunamu kakati mu Uganda okusookera ddala cinema okimanyisiza ffe wano obuso enensi Uganda ngagga nnyo tuli bagagga naye bakama waliwo akalako ke nalaba akafirimu gye baakamenta oba wagirabako kalanga katambula gye baakama neekogga bweti kati Uganda ate ekyewunyisa omwavu ye n'oluseke n'emba zino bagenda zinyiga bazigatte kati ebyo byonna byoli mu kuŋŋamba cinemas ogenda tuuka owa cinema ng'otuuteyo firimu ayinza okuwa options bbiri ayinza okugamba eno firimu teraggwa wano tetuukaganye na mutindo ogwa wano naye ng'omutindo gwagamba nga story ennungi naye ng'oluusi nabadde neetaagamu ku byambalo bya poliisi ebyakomiddwa nakola pulimi awo nenjagala nkole convoy eyitemu ewandege ya bweti natambula omwezi mulamba nga ndi mukunoonya mikono era gyatuuka ne ginnema nga boteekawo embeera abayimbi bwe bateekawo embeera show nabadde ndaba Grammys nga buli artist yajjidde mu ango netutiiti netuwanika ekyo yaffe tubireseewa ebyaffe tubireseewa ekyaffe kifa naye tuli ku byabalala tuwanika mujja kunoonyako waliwo bano bagayi badda twins mujja banoonyako waliwo interview yakoze almost 2 hours yayogedde n'ajjula n'okukaabira ku live nga yatuuka by the way ne basudde yalimbako bye twalaba e Bulaaya yaga nti twatuuka olubiri ne batukkiriza ne tulaba buli wamu wano bayinza okuwa okwerebera olubiri otuuke buli wamu oba parliament nti mwagala kukola bya kooti mugende mu parliament obege tebasobola kati ebyo ebya cinema simanyi UN Cultural Center wano obakuwa obukulu baba kuwadde ki ate okulya tebakwawula tebakuteekako kkomo oba olya n'obwegera oba olya n'ozza ne balance oba olya ki kati olya kyonna ky'oyagala bali wano abaana baabwe basomera mu masomero ga omwana wa Nasala ali $8,000,000 naye gwe omwana essomero lya $2,000 zigaana kati mutabanyi wange bamukwatidde report $10,000 naye nga nina firimu ezange producer firimu 10 nezi zenaka featuringa mpeza firimu 10 n'omusobyo nebo papula mbulina wano maisagala kwogera nti oli yeesomye mbulina wano nsobola obbikulaga byonna naye bakutte report y'omwana wange $10,000 ekyo kati waliwo agani ekyo kisoboka era nga bonga nti omukulu gy'amanyi enkuba gyetonya gwe jangu ombuuze nkutwale ne ku ssomero $10,000 egya Uganda nagambye nakoze akalalo kakumbujja kakubwa buli anda mugaye wagaga naye nga bakuwadde tewali system wano system volongoto yafa exactly abo bonna boli mugamba simanyi national oli bwana akukwata ku government firimu tetuukaganye wano
ate agendaga nti kakati firimu ogenda gireeta oleetereko n'akakaddo b'emitwalo 5 ate nze nannyini firimu nagikola kufunamu ate ontandise okunkema ekyo wonaalaba nga firimu enyumye ennyo nga kiganye nagata kale tugenda gabana kiwato ebisigadde byonna genda obikole sente zonna wano wabeerawo owuwe nga bwe tutudde wano ng'ogwo oli wa sinema nze ndi eno kufuya firimu buli sente ziyingira bazibala strategy tewali ensi ezaakula waliwo sinema national theatre okugikoleramu ekintu national theatre eya national yasigaza linnya naye okukolerawo ekintu lutalo naye abazungu obaagali awo bakolera bamanyi n'okuyimiriza tulinawo abagenyi manya abagenyi baba bayitaga kwata bulungi mugenyi abeera mugeyisi kulwanga batugeya kati ebyo muganda wa tubyogere abali baawo bali bijjukira naye wano kati oli owa sinema nkugambye nti ayinza ogamba firimu eno tetukaganye na mutindo oba tugabana kiwato oba leetayo akakadde kati ate waleetayo akakadde n'omugamba ogenda kunnyambira wa nanga nti theatre olwedde nkuyambye ate ng'onzigyeko akakadde anti agamba munange ya miliyoni oba 4 kati nga mmwe ayogera n'ennaku ng'akulengeza nga mmwe tulina katubayambe buyambe jatuwayo akakadde kugambye Guy Wadda Twins yagenze mu kampani batambuza ekitiibwa kya Buganda mujja banoonyezaako n'omusomo interview eyo njirina naye yatuuka kati baamusabye baagala kukola mukolo bagenda kuguteeka mu kisaawe mwaba bawagira eby'emipiira manyize ebyannema omusajja alekana mpa omupiira ate n'agusamba ate n'agugoba bagamba byannema naye baamuwadde ekisaawe bagenda okukolera omukolo ekisaawe kinene nnyo mu Bungereza free of charge ne BBC egenda obeera ku mukolo yatuukiridde kampani za wano ennene yatuuka mu biseera kampuni ezasooka ate nga bali munno Baganda nanga nti munaatusonyiwa kampuni tuwadde ab'okwepiica Dennis Mugagga yagamba nti okwepiica abaffe tutunda ki oba enkudi si mu bubi puzzle ne gravity si mu bubi naye tutunda ki nabadde ne muzeeyi kiweewa wiiki eri katono nnyo anaŋŋamba lumu yaddayo ewaka ng'akooyekooyeemu afubutuka wala eyo kukola kivvulu ekyana kye kito ne kijja ne kimukona kigamba muzeeyi taata situka tunyumye namugaa naawe ndeka nkooye nakyansi kiva kimbuuza we batakinya tozinya entudi naye mukimanyi nti ensaawo wetwagala era eryo lyessanyu lyayo ekyamazima saawa zino okimanyi poliisi we beeyita awo neetulingiza wano nga tunywa enjaga batutwala okimanyi nti abasajja bakola live nga bali ku njaga ate no ne bakebera mu gundi mu store wabeera ebizibiti by'enjaga era enjaga tebeerayo abasajja bakola live wa abeeyita ba celebrate bano ngali ku njaga amayirungi biki kyokka ate waliwo omwana we Keyegombo agoberera ono ayagala kumufaanana ate wano we tukopa akalime kagwayo kituufu tukopera ddala twagala tukoppe kyonna nga bwe kifaanana nkufuna kati oli ku live publicly oli ku mayirungi njaye biki ensi ogigamba ki kale mala okulya ebintu byo ojja obuuze ku public in a humble way in a gentle way so si kubalaga kiki kyokola ekiri ema poliisi yali wali ojuliddeko ng'ekwata omuntu naye saazi weetulingizaawo egibajja ne batukwata abaffe bali balina obwongo 8 bali balina emikono wano mpulira nobody is above the law naye weebali eriteeka nako oba kateeka oba kaki kafu weebali wano seba amateeka galina gwe gattakolera kompulitire nga yakimanyi bulungi nnyo nti nze ne bwe nkola ki tewali Uganda ogizanyisa abantu basse n'abantu tulina obujulizi tulina ataayaya ate omunaku wano ye kisasiro talina kyakuzaako fe abankuseera basudde nga bwe yatuyimbako tetulina gye tulaga tewali kati muganda wange
omusajja abazungu bayimba ekitiibwa kya Buganda lwatuuse wano ku management ya wano baagala kukola sensitization banoonye babagambye nti tewali ssente tuzitegekedde mu kwepica yawulidde ng'amenyese nga gwawo musajja yabuuza nti abaana oli bagamba ki bantu bagenda soma si gye bujja yes ensi ekuze eri digito it is okay abafu bwe ba digito tutandike n'okulya pupu tutambule nga tuli bwereere it is digital waliwo buli lwogenda nga bwoti waliwo ensi zichina ziki newaba agenze nnyo teyeerabira buwangwa butereevu oba ennono baki naye nga teyeerabira nsi ye ebikolwa atambula nakyo nti ndi wano ndi mukulya emmere sobola kukwata bwe nti nkwate mmingira njire oyo si Munnayuganda okitegedde nawulirako Sudani nti mbeera mu hoteri nga we tutudde wano gayina jjanga mukulu n'akuba ddoti ng'alifu n'awanda mu mmere yo nga muntu mukulu n'atambula n'agenda nga tebalina kye bamugambeeko anti mukulu kati kufe mu Uganda neewuunya newe mba ntunudde eno nzuukuka ne ngamba ate ogubadde okitegeera kati muganda wange wano twogere tukole byonna bye tulina okukola kuba sijaga nti tugwe mu maanyi tugwe wadde bagamba nti tufuuyira ndiga mirere naye tugifuuyire lulibo olukale negiwulira mukama alizza bibye wano nti oyagala genda kukola Bwakabaka oyagala byambalo by'amagye ne woba obitungwisizza mu abayeekera kati ate wenjireeta nga obwambalo nagigiitise gwe kennyini gwogenda okuŋŋamba ali mu kutuleetera agawandiiko simanyi sikulipitipiti tewafunye byambalo bikyukiridde naye nga bibyo n'okimanyi wandibadde ate gwe oyambanga baluwa wenjikuleetera oyangu okusayininga nsobole okuyisaawo kye njagala okukola baagala mmere eyidde okulima tebaagala weewali obuzibu awo kati muganda wange kati ate bano Bakalikyo Center abo bo batuukako n'osiriikirira wano Abakalikyo Center waliwo n'ebintu ebimu nga saagala nakubyogera nako nga kimalamu amaanyi saawa zino gwogenda osabe omuzungu awantu wonna ne weba mugenze ku bwereere basooka kuwaana lwaki bagenyi abeera mugeyi kati omuzungu agenda kugeya limoziini bazitadde mu firimu enyo wanondooza n'omala bakuwaako airport n'okolera wano mu Uganda wano ebintu tubyogere tubisomese tubikole ki naye abakulu we baatuuka baamala n'olukono baalukola ki baalusimba kati kukama nte kukama bukame nte kukama bukame nte muganda wange byogambye stage play simanyi script simanyi biki cinema theater tebikyayina makulu byasigaza mannya naye tebikyakola mu naye nga esente ziyita kituufu nga bw'olaba minisitule ey'ebigwa tebiraze ogimanyi weeri oba teriiwo mu covid kyali bigwa tebiraze oba nedda byali bigwa tebiraze minisitule eyo yayambako ki ku bantu okujjako okubakuba embooko ku nguudo n'okuba naye ensonga ama billions of money tezaayita zaali nnyingi waliwo ne trillion okumanya nga Uganda oba kiki oba yatulogga batwakola emirwano emabegako awo waliwo minisita oba bamuwadde bali mu kubagateeka bamuwe billion 75 batuyigirize okunywa kaawa nali ndowooza byali byakubalaata mu byaffe gye tubeere kuba kyo nakiwulira nabaddeko ne onalebo wange ensereko ng'akyogera nako billion 75 atuyigiriza engeri gye banywamu kaawa era onalebo nsereko yabuuzizza nti tukinywere mu kikopo kya gama kikopo kinene kya bbumba era nga
waliwo n'ebiteekateeka bye nawulira awo nga bagala tuyigiriza okwagala ensi yaffe. Patriotism. Bayinza okuyigiriza gwe okwagala ensi Uganda. Bayirawe kye kimu ku bijja 226. Imagine onjigiriza okwagala ensi abaana bange. Bagenda tuyigiriza okwagala ensi. Onjigiriza okwagala ensi yange. Butereevu. The power of Africa. Eno teweetaaga kujinjigiriza. Gwe kola bukozi nga bino byendi mu kulegera ebikya. Full stop. Ne bw'otajja kuziika. Ebisigadde abaabimaze. Naye kaawa billioni 7.5 ne baziteeka mu industry yaffe ya movie. Manche ziyinza okukola. Mukolera ddala ebintu. Nga tewali bakiri mululu nga buli omanyi wano buli omu office wamula asooka kukamma. Buli gwe bateeka mu office wano. Naye webanga eri open teri mu byana simanyi ono wa kibiina guli ngeri buli ajja kasawo beera wakakunta anti script ene eri ABCD eri ABCD ate temugoba naze ne script wabeere wakakiiko oba n'okweditingamu wabeere abakugu ne bilioni 7.5 baba batuyigiriza okunywa kaawa ng'ate ekyobulambuzi kiri wano batuyigiriza okunywa lwaki amazima mukkirize mugaane art naddala movie maker bana bayimbye ennyimba za dakika 3 wakati batuwayo n'emu ne sekendi za 2 oshege oluyimba luwedde ate nga lutugamba ki tewali naye nina film bagiyita kaleke kasome. What comes in your mind if you had the word kaleke kasome? The girl child. Mwana andibaye ino kunyigirizibwa oba waliwo yali agala okumutuusaako ekintu kyonna naye n'omugaa nti gundi nina ne today is me kye kijja mu mwongo bu today is me ezo zonna film educative naye tewali we bazikiriza tewali era ogenda olabe gwe ku masomero agalimu abaana bamwe gye basomera ebisulu weekend katola mukaga n'olwa sande babalaga film bw'oba tebabawadde katuni Titanic yetiri muli muki mumufuneko time mugendeko kokomero mugendeko mu masomero ag'ebisulo na by the way nagadde abaana babeera kusoma balaga katuni oba Titanic ze film ze balaba naye ezaffe eza wano teri nga bw'okiwulira ziriyo njagala tulabe okusinziira ku bigambo byempulidde ennaku yo kituufu nnyingi naye ekyokukola kyakusigala nga tupuushinga. Ekyokubiri improvement zo zikoleddwa wadde tewannabeerawo nnyo bulambulukufu na bukakafu bwa kutuukirizibwa kwazo. Tuyinza tukuyamba tutya ffe emigigi emito egikyasituka obusitusi mu firimu nga fraternity ne art okutwaliza awamu. Then ekirala woyinza okutunula ng'olaba nti naye newankubadde kituufu tuyinza okuba kye tukola batugamba tekinnatuukagana na mutindo loopholes oyinza kuzirabawa. Kakati bw'oyogera ku mutindo katugeze mu movie industry twakola film ebiseera bye twali tukola neka app bakayita yo TV mukamanyi kamanyi kekali katunda film nga buli filimu njiryako nusu ebya Uganda siringi 12 nga oteekayo nali nateekayo filimu zange zonna 15 omwezi guggwako ne bajja ne bakuwa emitwalo 2 wange ng'omwezi guggwako nateekayo filimu 15 bakuwa emitwalo gya Uganda 2 kati okusookera ddala emigigi emito tubaaniriza mujje tukole waffe n'okula tukoze eki naye good enough nti firimu yo ne woba okootakoota ozannya mubi kituufu ne maiti butagimalaamu kitiibwa naye esobola ozannya naye kwa nti muba mutyobodde ekitiibwa kyayo kyova olaba tutta mu acting wali ne tukuzannyisa ng'omufu ng'omukadde ng'omwana ng'omulalu nga kiggala n'ebirala ebigwa mu koweeri nga script bwebeereba exactly naye nga emigigi emito tubaaniriza tujje mujje wabula mukopeko saagala mujje nga kibuyaga
mutuulenga mukole ku research mulabeko ku filimu abantu abo boolaba abantu batuukirire omutuukirira ku gundi noga njagala kutandika ABCD nze Mungu yanyamba sirina lugezigezi na malala wona etagirawo ng'oli eyo ng'oli movie maker enamba yange bakama bano bajja kugiba oba n'abanzikiriza nja gisoma sina kyentya oba n'abanzikiriza oba mujja ku contactinga nabo bagibawe ndi open osobola okumpita wonna nenzija nenkuyambako kyemba nsobodde sijaga nti ndi sita nnyo naye industry ngikolereddeko kuba gwate okuva 2007 okutuuka myaka mingi ngikolereddeko waliwo ne lwandeko ekyazanga netambuzaako ebigere oba mayiro mmeka kuba natambula nemala ennaku 2 mu kkubo naye Kampala yannemotuuka paka we nayimiza motoka y'amatooke nendete Kampala naye nga bakolese kyazanga bandese kyazanga batukwata notukwata by the way aba movie nga tukoze omulambo guli mu mbugo nga bo kye bawulira kiri nanga you Nigerian guys ne mugamba Uganda ninga tachimanyi nga I saw the guys of Nigeria nga buli wajje bati nga kyabakwata bana tukoze government ya Uganda tukoze temunnaba kutukamuko kutulaba obuzibu nti be mwatuwa banyunyusi mutuyite nga tewali bivubuka bisajja ebiwujjo omunyama n'ebikyala mutuyite mutuule mubabulire mutuule nga wano bwe tutudde ani akwataganya ku eyo ensonga nkubulire ababa kati bino byonna banabiro bagenda nti oboyo wa wakati wa wano oba yabijjeewa lwaki era obubuuzo bijjeewa kuba toli ku ground kuba okeera ova mu kikomera na motoka noyingira mu office era okuva mu office na motoka paka waka kati onaategeera otya muntu agenze ekyazanga agenze Masaka agenze mu Balugwale yo nakola movie ebyo no biraba ku TV ate ogenda yo lwa mukolo ate ruona ajja bategeka ne obanga bawayo sente ntya abakala mojo mbagulire nga tokwolo ozigula no oleta bano bwe wayambaza abanaku tebabakiriza na kusala gate babikuba kati gwabugwi oganti ba movie maker bakunganira obagwemu buge baganti banne naye wana ate omulyo wano tebasobola kale sebo abapya tubaniriza mu film industry kuba kibinyo okubanga oli mu kifoto yagala kuvaawo naffe akaseera kagenda naffe tubanirize mujje mulabire ku bye tukoze ekirala kikyobuuziza n'amagezi gembawa nti mulowooze nnyo ku ngero engero zimugendo tuwa fuba nnyo olugero lw'okola nga lulina kye lugatta ku ggwanga weewaawo ebiyitidde bingi n'ebitambula bingi saagala nnyo ogende na kibuyaga tusigale ku nnono ne woba okola ekintu kyonna kikole naye nga teweerabira nti oli muna Uganda tunda kyonna kyogenda otunda kuba ekintu kyogenda olikodinga nga bino bwe tuli bikodinze bigenda kuvaawo naye fa nnyo ku script egattako ki eyongera ku bafumbo ebakola ki esomesa wonna ku baana abasomi wonna script muzifeeko nnyo then ne kamera ze mugenda okozesa kikulu locations kikulu obuzibu obuli mu ba movie makers nti ashani nkuleeta nga gwogenda ozanyanga Headmaster ninga ekyamazima tokolangako na busomesa ne idea y'Obuheadmaster togirina wabula oli muganda wange kati ate mulimu n'ebiproduce ebyonoonya omulimu gwaffe guno nga mubeera ebikazi ebirungi kisooka ssaba ng'atega ekibatu okitegedde era waagaana tebamuwa paati mpanvu kyokka ate ng'ekyobisa gwagaanye kuba amummye ku makkati ate nga yasobola loola eyo giza nnyo bulungi katuufu abo nabo weebali watu kisanze ne waffe mu programming birabe edduka wano waliwo producer asitula abaana 8 ng'agenda kola adventure kyokka nga buli mwana azaawo kimanyi yali amuggyako ba mitwalo 5 looza yafuna sente mpitirivu obungi ne bamukwata nako yabateeka ku masomero ku high school emyaliro gyonna nga kalina eyo ne gijjula wonna baana buli mwana emitwalo 5 kuba akola ku TV anti eddoboozi ligenda wala ate bakazi batu ne basajja batu ne bagenda oluusi n'abatuufu nabo babuze oba tulabika once in a while kati ku interview eno nga bwe njikoze muyinza okuba mu omumpise onaga nti oyo gayi sijja mmuleeta ayogera nnyo abaffe njogera nnyo naye byenjogedde birimu amakulu oba tebirimu makulu kakulu nnyo
Okitegedde kati abantu boonoonye emirimu gino bangi tewali ebyo byonna simanyi sukuliputi kutuwa right abo wabalowoozezaako aboonoonye omulimu gwaffe abo wabalowoozezaako baana lunaana obatwalawa ne woba okola adventure itayo package nti leero ngendako na 12 oba 2 obakwate n'enkya oba bajje kunya kati tubakube paka 7 abalala bano bagenda abalala bayingirewo naye engeri bwe bagwa obugigundi Ashani yakoze film hiya Ashani akola ta film ngafuna kamera ng'atandika si bwe batyo bagwamu nedda kitegedde ate wano buli muntu ayingira mu kintu Ashani akimanyi takiriza kuwabulwa nalaba akantu ku TikTok okwo ng'omwana bamutunuzizaamu mundu naga mwe babagana okutambula n'emmundu gezo oginkube bakubalimu n'ogwayo todda namutunuulira bwenti nze ndi wa Kibuli ekibuli kikoza nga bakubye essasi kati ekibuli tekigenda kujja muganda wange abato bajje balowooze nnyo ku script camera location ababifekwe waawo ebimu ebifo babikuge tulina ebizimbe ebyebbeeyi birungi naye baaba ogenda okituukamu nga buli lunaku mitwalo aga kati firimu ogenda gitundawa kati tuli ku YouTube okwo kwemutetenkanyiza kitegedde Facebook yali etuyambako nayo ne bagiteekako simanyi sanction ate nabo ko balange Uganda ensima uno tegwa malojja kati akalala kabadde kaki walimba maze abali mu kujja emiti emito ekirala kibadde ki ekirala kibadde kya loopholes obunafu buyinza kubeera wa newankubadde nga kyetukola abakikkiriza ffe tukikkiriza nti omulimu gutambule naye loopholes okyazirabawa otuwaddeko emu ey'abaproducer abakuba ekibatu n'abakola ebibi kakati wano mu Uganda nga bwe mbagambye nti nsingagga era firimu wano location tetulina kye twakoze ku location za Uganda tetunnaba naliko South Africa eyo nenkolerayo firimu egi banyiririza mu bitiibwa nayagalwa noyagala okufuuka omu South Africa noyagala okufuuka kati nze kyendi mu kulaba bakama baffe nga temunnaba kututeerawo script simanyi kuziyisaamu nali ndabye simanyi ne script okugiyisaamu owayo $10 emabega mu COVID byonna bye mugenda okuleeta waliwo abantu aboonoonye emirimu abantu abo aboonoonye emirimu mubalowoozeeko nnyo n'ekirala wemba ngenda okukola firimu mututeerewo ofiisi nti yiino nga nsobola okufuna ebyambalo by'amagye ebya poliisi n'emmotoka za poliisi oba nsobola okukola obwalooya aba nsobola ebyambalo by'obwalooya biki wosobola okufuna ezo wensobola okufuna atayaze ezo zonna n'enkola kyenkola okitegeera kati eyo ensonga mujja kuba mugimaze deni n'ekirala firimu ezigenda ku ma TV tetugamba nti ziveeko naye zibeereke amateeka nga bwe basensalinga eyange lwaki ey'omuzungu tebagisensalinga era ne baŋŋaana n'okukola pulimiya kuba firimu eyo teri sensali kati obumulumulu obwo sukuliputi ezo tugenze tutereereza ddala kamerazi tugenze tufuna kamera ennungi naye akatale ne copyright katono nnyo abantu bano njagala obamulunguliremu ko copyright kakati copyright ddala
wabeerawo emitendera nti firimu zange kugimaliriza ng'akatale weekali si yakujaajamya erina value nga buli ani yabagambye mutunde ebina Uganda nga babajimba kati bano abatunda ate obo batyama buli lwabakwatira ebina Uganda ng'aleeta ey'omuzungu kuba yo teriiko woowayi ng'aleeta zonna ng'ayiwa katale oba ziri zitya yekiri nti abaana bali abasoma basajja bagaggalidde mu movie ezo naye nga si producer si ki naye nga mugagga toyimirira naye n'eddoboozi lyalina ligenda wala okusinga gonna kati bwe kityo bwe kiri mukama wange. Kale ebigambo tubiwulidde okuva ew'omuwandiisi omuzannyi ate nga producer omukulu Mugaya Faizo alina kyayagala okwongera okumanya ku kikwatagana ne movie industry waali ojja kubeera ng'omufuna ennamba y'essimu taata basomera ennamba y'essimu namba y'essimu nga sinnabaggibawo bannange bamaama bataata basenga tubeebaza mutuwagidde era mukyatuwagira era temutuvaako ebirungi tulina bingi nnyo nno tosobola kubimalawo naye buli alina waliwo abalina social media ezoogera mwogere ku nsonga bannange eya firimu ezo ezimu gw'omwana wo kakasa firimu saa zino ogenze kukola ogenze mu kyaki omanyi firimu ki gye batadde ku TV gy'ali mu kulaba era omwana we agenda kuyita agenda kutandika okuyiga emize nabadde mpitako emu ku ziggeto gye mpangaalira eyo n'ensanga omwana bwana buto myaka ndowooza gy'abadde 3 kabwenywegera buto myaka 3 kati obwandabye nga ye gwe ne butandika okubaza ye gwe kigwa obwedde oli kuŋŋamba kigwa obwedde ne budduka kati maama waabwe yabadde atuuka ne nga nti ki ne nga nti we n'abuwaayo bajja bukuba kumbe eriyo omulala yali nga nti abaana bano kumbe maama abantu abaleeteeka era waliwo ebintu byakola ng'omwana abikola ki n'ebimu abiraba ku TV kati omwana ono ogenda kuba ekyamazima wa bwereere butereevu oba omulanga bwemage omwana ogenda kuba wa bwereere kuba ye ne wonaamukuba ng'emize gikyagenda firimu bwe zityo zikyalagwa ne maama naawe bw'okola bw'oyongerako omwana talina kyagenda kukola talina kyagenda kuppa talina kyagenda kukyusa wabula mu gusoko kiringa kugamba nti nze nina omuze gwe nkola ate gwe nkugamba guleke nga naawe gukola nze nina okusooka nguleke kubanga gwagamba exactly kuba bagamba ennyonyi enkulu yeyigiriza ente okubuuka n'alyanga naawe namba eri 074 M 074 M 45 06 nkaaga mwemu yeeyo enamba y'essimu 074 M 45 06 01 074 M 45 06 M ayagala oba oyagala kuwandiika oba kuzannyirako bayidawo n'obulango mbukola ndi musajja mukozi mulungi wa bulango era nsobola okuwaako ku sample waliwo kampuni gye nakolera eya juice naye akakumbu kyako mukamanyi nakoleddeyo kampuni ya furniture nenkolerayo eya juice endala nenkolerayo n'abaamata abalala bulango oba oyagala nsobola okuwaako ku sample zange nenkola nkolobwa audio ne video ate ndi mulungi mu kuwandika script naddala mu abayimbi b'akadongo kamu waliwo ennyimba zammwe zendaba ng'oluyimba lufuuka ne badde ndaba oluyimba siddajja ddwogera nga baakozesa maama ate nga muwala muto nemmanya awo nzirayo ku producer oli aga nti owaayo mpa ku kibatu kati noono yaleeta either girlfriend nga mbu maama yenna yeebyudde muwala muto mbu yazaala abasajja abakulu nganzi nedda kola ekirungi abalungi gye bali weewaawo tetusangika munkozese ku social media kwonna gwe ne bw'oteekamu gogo nti Mugaya Faizo emmanyi bulungi nnyo naye nga nyumirwa nnyo okumpita mpaata limpa nnyo emirembe erinnya lyange nkola firimu styles zonna nzannya comedy nzannya horror
newo kuba ku ndi musajja musiraamu newo ndetanga ngenda kola nga pastor byonna nkuba kati bwe kityo bwe kiri naye nga mwebale nnyo kuwagira social media mwe abakatwegata kuba nanyi mu liking mu following channels zino ate ku TikTok onkozesa Kojja Mpaata naye ziri social media endala zonna teeka mumuga ya Faizo official ojja kunsangayo naye ng'ebirungi bikyajja mukama nga ye mubezi waffe ng'atuwadde obulamu n'abasajja bano nga bakyawangaalawo ebingi kuba kati bingi eno si interview ekomye ate nammwe ssebo mbaaniriza mujye tukole ku firimu mujye tukole nga bwe mwongedde ku tafaali tutandike n'okuyisako firimu message zino nga bwe muziri coding mutandike n'okukolayo ku movies nze wendi oba muntu alambaale oba tugenda wa kasa mumpa timetable tusobola okukola neyanzige muga ya Faizo gegange Kojja Mpaata abalabye abalungi tubeebaza nnyo mbadde ne Kojja Mpaata nze Ashanti tugenda kusukka wano naye nga abannaffe abambali productions bo bennakugambyeko beera nga ate obeesiga ku bintu ebikwatagana n'ekitone okuzannya ebivuga n'ebiringa ebyo musiibe bulungi mweraba